Police efulumiza ebiragiro ebijja ebigenda okugobererwa okutandika n'olunaku olw'enkya mpaka ng'ennaku z'omwezi 24 nominations zigenda okubeera nga zigwa ku kakiiko kitebe kakiiko k'ebyokulonda ndowooza Oluganda lumpabyeko naye tugenderaawo ku kitebe eky'akakiiko k'ebyokulonda ekijja ekisangibwa e Lweza. Ebiragiro bino batuwadde ne instructions endala ezigenda okugobererwa mu campaigns era mu kuwuliriza kw'amaanyi. Nsabye bannansi tuwulirize ebiragiro bino ate then naffe tujje tukubire torch mu ngeri ebiragiro bino gye bigenda okufavoringa police, gye bigenda okufavoringa ba candidates ne gye bigenda okufavoringa bannayuganda, sinakindi ne gye bigenda okunyigiriza sides zino zombi. Tugende buterevu mu bigambo bya police ng'omwogezi wa police mu ggwanga Uganda Kisoke atunnyonnyola ensonga zino. Twabakirizibwa okujja ku ground eno e Lubowa. Oyina okuba nga oli invited, oyitiddwa, oweerebbwa invitation. Twabakirizibwa okujja ku ground eno e Lubowa. Oyina okuba nga oli invited, oyitiddwa, oweerebbwa invitation. Si bya buli omu ayagala ajja kujja. So kubanga ffe mu security terms omuntu bw'ajja nga tebamuyise waliwo ekintu kye tuyita embarrassment. Omuntu najja n'aswazibwa kubanga bamubuuziza olagawa egundi ebikukkiriza okuyingira nga tabiina. So okujja wano ogira ku invitation. Either ng'oyo agenda okwesimbawo nga bakukiliarinza aba Electoral Commission oba maabo be bakozeeko accreditation ne babawa olukusa okujja wano. Ekyokubiri ize abantu balina okumanya nti routes zonna ezigenda okujja nga ziyingira mu kifo kino zigenda kubaamu okutataaganyizibwamu okwa traffic. Naye mukulu Kananula ajja kukyogerako nnyo. Ekyokusatu era nakyo omukulu yakyogeddeko nti emmotoka ezikirizibwa okujja wano ziri 2 ez'aba candidates. Naye nga bakirizibwa kujja n'abantu abatasuka 20. So tusaba bagondere ekiragiro ekyo. Nga bwe mumanyi omukulembeze w'eggwanga ye wanjawulo. Ayina security detail ye, ayina security emuweebwa eggwanga ey'enjawulo oba temwaliise ey'enkizo. So eyo yo tetujja kujoogerako nnyo naye twagadde just tubategeeze nga bwe tuli okwogera nammwe. Waliwo kye tuyita processions mu Luzungu, okutambula kwegamba entambula eyo ng'abantu bali mu kikoosi. Tetugiwagira aye tetugisemba nga security kubanga eyina ebintu ebigigiramu. Mugiramu okumenya kw'amateeka kungi, especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka, oluusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala ababa benjoyinga oba ababa batali mu bizinesi yammwe y'ebyokulonda. Mulimu obutale, mulimu amasomero, mulimu abantu abagenda mu malwaliro. Bizinesi z'abantu ziba zikola ki? Ziyingirirwa. Era kati nga security tetukirizaganya na kintu kye bayita processions. Twogedde ku bacandidates bajja kubawa emmotoka za security. Emmotoka za security ezo zijja kubaako abakuumi era abakuumi abo omulimu gwabwe kuwa bukuumi oyo aba yeesimbyewo. Tetusuubira kulaba mmotoka za security ng'ate waliwo abantu abalala abaziyimiriddemu. Nosanga kuliko abakamera, kuliko abawagizi. Emmotoka ya security ejja kubaako aba security bokka. Era abane security mu maaso aba leading emmotoka eyo n'abakuumi ababa batudde emabega era bokka be banakirizibwa ku mmotoka eyo. Ekirala tuzze tulaba olusi abantu nga batataaganya emirimu gya poliisi. Waliwo kye tuyita public order, okukuuma eddembe, then n'okutereeza ebintu ebikwatagana ne traffic. Tetwagala kulabayo
kibiina kyonna oba muntu yenna oba lukuŋŋaana lw'abantu bonna nga bawambye omulimu gwaffe ogwa security. Era ekyo twagala tukiyiseewo mukitegeere nti tetujja kikkiriza. Okay. Police mu biragiro ebijja byefulumiza video nsaba osooka ogiweka like. Amannya nze Vicky omukutu kwensinzira baguyita Vicky exclusive. Politics twasimbudde buli lunaku suubira episodes ez'enjawulo ezoogera ku ebyo byonna bye weetaaga okuba ng'omanya ku politics. Tutandise bwe tuti. Police ekuwadde guidance oba ekuwadde okulambikibwa. Okulambikibwa n'enkyukakyuka kwekoze ebyogeredde wali eri erweza ku kitebe ekijja oba mu maka amajja ag'akakiiko k'ebyokulonda. Police ng'eyita mwogezi waayo etegeezezza ensonga zino wammanga nti buli presidential candidate asuubirwa okutandika n'olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 23 anaagenda ku kitebe eky'akakiiko k'ebyokulonda okusunsulwa akkirizibwa okujja n'emmotoka 2. Emmotoka ezo 2 nga tezisukka muwendo gw'abantu 20. Let's assume omuntu yenna alina okujja n'emmotoka ekika kya drone n'okugirako n'emmotoka endala oba alina okujja n'emmotoka ekika kya kigege oba taxi. Emmotoka zino zirina okubeera nga zeetisse abantu omuwendo ogwo gwakugambye okusobola okutuuka obulungi nga security tebagitaataaganyiza oba tebagikaluubiriza nkola yaayo ey'emirimu. Tugende mpola. Akugambye nti ekkubo eriva ku main ku Ntebe Road okwambuka aweerweza ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda bataddemu 7 oba mugenda kufuna okutaataaganyizibwa whereby suubira stopovers ez'enjawulo etali emu oba etali 2. Ekyo twakirabako mu by elections eza Kawempe North. Mu references z'enkola ennaku zino wemba muwulira bulungi nnyo n'obwegendereza mbawa nnyo references ku kalulu akaaliwo ak'ekawempe aka by election. Ba nominees okugenda wali eri ekyambogo okusobola okusunsulwa ekkubo eriva ku main road mpaka kakiiko k'ebyokulonda we kaali katadde amakanda waliwo 7 egiwera okusobola okutuuka kakiiko we kaali katadde amakanda. Nabwe ekyo bwe okubeera ku mulundi guno ku ba presidential candidates. Bingi byayogedde ne mukkirize nnondemu. Alina kyagambye kye bayita public order. Public order tebagenda kukkiriza muntu yenna kuba n'abavuganya oba abeesimbyewo ku bwa president abana bamaze okusunsulwa kubanga batambulira mu lusegenderere lw'emmotoka oba mu luserengerere lw'ebidduka giyite convoy ey'abawagizi n'abo abagenda okubanga bavuganya bo bennyini. Lwaki? Nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuwa kawa bano obukuumi n'emmotoka 2 okuli emmotoka ekika kya double cabin n'emmotoka entono embike yonna. Emmotoka eyo entono embike yonna nga yeekulembera okusobola okwerula ekkubo eri presidential candidate wagenda okuyita n'abantu be. Then ne waddako wakatikati emmotoka ya presidential candidate ate then emabegawe ne kulyoka kubeerako kye tuyita escort. Escort ye mmotoka eyo gy'olaba ebeera cabin omutuula abakuumaddembe okwoverseeinga ebitundu candidate ono wagenda okuyita. And therefore as police expecting kulaba bantu balala bonna abeefuula ab'ebyokwerinda oba ab'ebyokwerinda nga they are working as independents oba nga they are working as private security organizations. They expect only those 2 cars for security reasons eziri well detailed mu mateeka n'akakiiko k'ebyokulonda be babeera bawadde abakuumi abo ababeera beesimbyewo oba abagenda okuvuganya. That is public order bw'atangaazizaawo. Mu mbeera y'emu Mwami Lusoke oba afande akunnyonnyodde ekigambo procession. Tebagenda kukkiriza processions zonna kugenda maaso ku mulundi guno. Processions abaffe kyeki? Processions kwe kukwata essanyu lyammwe ne muliteekamu engatto okubaako we mwolekera mugende mubugirize okwosaako n'okubeera nga mutambulira mu kibinja lwe twaluyise olusebengerere. Mu public order mwe muli traffic nti yeyina okubalambika muyite wano mukole muti musooke muyimirire bali batambule. Then we tudda mu processions. Processions
kwe kubeera nga temugenda kubanga mukkirizibwa this time around kutambulira mu lusebengerere lwa mmotoka empitirivu ezo eziba zikoze convoy. Njagala mbatwaleko mu constitution y'eggwanga Uganda eyogera ki ku public order era eyogera ki ku procession. Yensonga lwaki oteekeddwa okwekuumira ku Mukutu Vike exclusive. Nja kusaba producer ompe article mu constitution y'eggwanga y'Okumuleeta 95 article ya 29 article ya 29 mu constitution of Uganda e guaranteeing oba kugamba e guarantees the various fundamental human rights including the freedoms of speech and expression, thought, conscious and religious, as well as the right of peaceful assembly, demonstrate, petition and associate. It also includes the rights to freedom of movement and to reside and settle in any party or in any part of Uganda. Article eya 29 mu constitution y'eggwanga Uganda ekuwa obuyinza era ekuwa eddembe lyo nga munna Uganda nekuwa n'omukisa ogwo ogw'okubeera ng'oyogera freedom of speech n'okunnyonnyola expression okunnyonnyola ekyo ky'okola kye kyonna ky'oyagala oba ky'oyitamu nekuwa n'eddembe lyo ku ndowoozayo okosako ne conscience entegeerayo ey'obuntu okosako ne religious eddiini as well as the right to peaceful assembly naye kuwa rights ezo ekukkiriza okudemonstratinga singa wabanga waliwo kyolowooza ekyetaagisa demonstration era ekukkiriza petition okosaako ne associate. Bwe nnyongedde okutaganyulira constitution 29 eyo kyeyogera ekugamba bweti there is a breakdown of the specific freedoms guaranteed by the article 29. Waliwo ebyo bye tukumenyeddemu bye wandyetaaza okumanya ku ddembe erikuweebwa ssemateeka article eya 29 nekutandikira okumenyeramenyera freedom of speech and expression eddembe lyeryo ekyo ky'owulira n'okwogera. This includes freedom of the press and other media. Omwo mutwaliramu oba mugattirwamu eddembe erikuweebwa okwogera mu mawulire oba okutangaaza abantu abalala. Constitution y'emu nekugamba nti freedom of thought, conscience and belief eddembe ly'ebirowoozo byo entegeerayo nekyokkiririzaamu nekugamba nti this encompasses academic freedom in education institutions. Ekuwa eddembe eryo okweexercisinga oba okwenyiga n'okwetaba mu ekyo ekuwa eddembe eryo ery'okufuna okumanya oba ery'okuyiga oba okubangulwa. Then freedom of religious eddembe ery'okukkiriza kwo. This involves the right to practice any religious and manifest such practice including participating in the religious bodies. Eddembe lyeryo ery'okukkiriza constitution mu article ya 29 erikuwa nga osobola bulungi nnyo okusinza ekyo ky'oyagala n'okukijajjatta mu ngeri yonna gy'obeera oyagalamu ng'omuntu omukkiriza mu ddiini yo yonna gy'okkiririzaamu oba mu nzikiririzayo yonna gy'okkiririzaamu. Yensonga lwaki wano tulina religious tulina eddiini ez'enjawulo. Ojja kusanga vikinga mulokole, osange vikinga mu kusiraamu, osange vikinga mu katuliki, osange viki mu Seventh Day, mu Orthodox n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Freedom of assembly and petition. This allows for a peaceful This allows for peaceful and unarmed assembly, demonstrations and petition. Eddembe eryo osobola okulikozesa as long as toyina kisi. Bw'obeera ogenda kubeera ng'odemonstratinga oba ng'ogenda kwekalakaasa. Constitution munnange mu Uganda etuweera ddala eddembe ly'okwekalakaasa. Era nze Viki wano ndi waddembe okulaga obutali bumativu bwange ne ngenda ku luguudo okwekalakaasa. Era okwekalakaasa kwange ne bannange
tusobola bulungi okutwala ku kkubo as long as tetukutte bisi ebisobola okutuusa obulabe ku bannaffe abalala oba abantu ab'ebyokwerinda n'abantu bonna. Tokkirizibwa genda mu procession, tokkirizibwa genda mu petition ng'okutta ekissi. Constitution tekikuwa, naye kuwa eddembe eryo ery'okugenda okwekalakaasa nga toyina kissi mu ngalo ky'okutte. Oba okitegedde bulungi? Then freedom of association, eddembe ly'enkolagana. Constitution yagikola ki? Yagikuwa. This includes the right to form and join various associations such as the trade unions and political or civil organizations. Nsabo jeke ebigambo ebyo onzirizeewo post eyo njiddiremu abantu. Freedom of association, eddembe ly'enkolagana. This includes the right to form and join various associations such as trade unions and political or civil organizations. Akakiiko, sorry, not a constitution ekuwadde eddembe ery'okkolagana era okkirizibwa bulungi nnyo bwenga munnansi Uganda mu article ya 29 nti osobolera ddala bulungi okkolagana ne banno era okkirizibwa okuteekawo omukago oba ekibinja eky'abantu. Yensonga lwaki mu Uganda okkirizibwa okukola sako, yensonga lwaki mu Uganda osobola okukola partnership. Ezo zonna ziri under freedom of association mu article eya 29 mu constitution ya 1995. Nti political party ekibiina ky'ebyobufuzi okkirizibwa ddala okukitandika lwansonga ssemateeka w'eggwanga Uganda akuwa olukusa olwo. Okkirizibwa okukola kye tuyita union. What is union in Uganda, Joel? Union gwali baddenga enkolagana y'omukago. Okkirizibwa bulungi nnyo okugitandika. And civil organizations kyeki mu Luganda. Civil organizations twali kitutenga osobola okuteekawo enkolagana yo oba kati nkinyonyola ntya ey'abantu aba bulijjo, ebitongole bya bulijjo. Yes, naye nga mulimu abantu bangi. So you have that freedom in Uganda's constitution, article 29. Bampe eddakawo wansi. Waliwo freedom of movement and residence. Eyo nkulu nnyo mu kalulu kano. Freedom of movement and residence. Constitution ekugamba. This grants every person the right to move freely throughout Uganda and to settle in jinziriremu jambuse eggwayo bulungi. Okay, tuweddako oba dindako egamba nti freedom of movement and residence. What is residence? Amaka. Eddembe ery'okutambula n'awaka oba ew'okubeera is grants every person ewebbeetu buli muntu yenna okutambula freely nga bw'ayagala n'okubanga osenguka nga bw'oyagala mu Uganda okwetoloola Uganda yonna era n'okusettle in n'okusenga wonna w'oyagala mpeddako n'okusenga wonna w'oyagala ggwanga lino Uganda. In that umbrella, the freedom of movement and residence, you can move to Kampala up to Karamoja. You are free to buy a land in Kapchorwa and you become a resident of Kapchorwa. You have a right to move from Kampala and buy a land, or you own a land in Mbarara and you become a resident of Mbarara. Munna Mbarara asobola okuviira ddala Mbarara najja n'agula empigi ne bamuyita munna mpigi. Article 29 mu constitution ya Uganda ekuwa eddembe eryo. Nsaba onzirizeeko article eri mwenjagala tutangaaze ensi tukompeyalinge ne Uganda Police kye yazzeeko. Article egamba freedom of movement. Freedom of movement mu kalulu wetwolekedde. Freedom of movement
ekuwa eddembe lyo ery'okutambula ne weeyagala bulungi nnyo mu ggwanga ewatali kutaataaganya balala nga naawe totaataaganyiziddwa. Lwakuba obudde just bulabika ng'obumpiseeko. Ne mbadde njagala era mbatwale mu constitution y'eggwanga lyerimu lino Uganda. Nkusomere era nkunnyonnyole kye tuyita public, osobola okigugolingako osome kye bayita Public Order Act mu constitution ya 1969. Olabe public, no, that is public land. It's public Order Act. Yes. Thank you. Public Order Act egambe etya. Pavini ogenda gituteerayo kawo. Lero twazze kubanga tuggula bannansi amaaso n'okubanga basobola okutegeera amateeka. Amateeka tekikwetaagisa kusooka kubeera lawyer okumanya googera ki ku mbeera emu oba ku mbeera endala. Pavini nja kusaba onteereyo akantu ako nako tukateereyo bannayuganda bagende maaso n'okubanga nako bakannyonnyoka ke bakatuteereyo ku screen olabe public order egamba etya ne procession nayo eri etya. Tukootinze ebigambo bino okuva mu speech yayogerera polisi mu ggwanga Uganda Afande Lusoke ne twagala tugiku expandingire oba tugigaziize nga bebagezaako okugikufunirawo ku screen. Egamba bweti, egamba a Public Order Act is legislation in various countries that regulates public assembly and protest to maintain public order. Example includes the never quoting cow. No. I think that is the Public Order Act. Oh, sorry. Public Order Act. Okay. Public Order Management Act. Eya Uganda bwe yitibwa. Public eyo si entuufu, sorry. So bali amendinga mu 2010 mu 2013. The purpose of this act ne bakugamba to regulate the exercise of the freedom to assemble, demonstrate and petition peacefully in accordance with Article 29. Era still bakulifaingira kuki? Bakulifaingira ku article ya 29 eya constitution ya kuwebetu. Zino public order, they are just amended okuva mu Public Act ya 29. So as a Ugandan era eno public order erimu to provide for the duties of police organizers and participants in public meetings. Then emberam ne prescribe measures for safeguarding public order. Yes, so all in all, police eina wegendo obubi mu mateeka neta kukkiriza ku exercisinga fully. Kigambo kituufu nnyo ekyo. Tekukkiriza to enjoy fully your rights as constitution bwerikola ki bwerikuwa. Yes, as police it is there. Mulimo gwalibadde mulimo gwa police okutaputa bino byonna byenkutaputidde. Munkwate bulungi. Sigambye nti police etapuse bubi amateeka naye ina byekootinga okujja okubaako byetutangaza. But currently tugenda mu public rallies. Waliwo situation wotuuka kebeere eggwanga kyoba kebeere ensi ki nga mulina okukkiriza for the good of your country amateeka okuge exercisinga n'amateeka okubanga abaga skippinga nenga temuga violatinze. Does it make sense? You can skip without
violating. Osobola okubuuka etteeka naye ng'ate totyobodde eki? Totyobodde etteeka. Oba tolijjajjasse. We twogera ku Public Order Act oba Public Order Management ne tukwatira ne freedom of movement, then ne tukwatirako ne procession, ogenda kusanga nga you cannot serve these three masters at a go. You cannot serve you cannot serve Public Order Management Act, you cannot serve procession, you cannot serve freedom of movement at once. Tekisoboka. Amateeka gano bagakolanga buli limu lirina weri kuteeka. Yensonga lwaki bwe bakugambye nti Article 29 they included, oba we have tried to break each and every freedom. Osobola okukozesa eddembe lyo lino limu naye ng'ate violating eddembe ki eddala, naye ate tosobola kukozesa ddembe lino freedom eno yonna yonna mulundi gumu mu kifo kimu mu kaseera katya, mu kaseera kamu. As Uganda Police, somewhere somehow munyigenyige nga muko mu biwundu musobola okubeera nga mutambulira ku pesi yemu ne bana Uganda nga nvudde mu constitution n'enkomawo mu mbeera ezaffe eza bulijjo. Police ekulabudde gwe wenna atambulira mu byobululu mu campaigns n'abagenda okubyenyigiramu, temugezaako tekabatanda ne mutandika okuyingirira emirimu gya traffic, okulagiriza engeri entambula y'ebidduka gyebeekwasaganyizibwamu. Buli wawulira ng'ofunyemu ekirowoozo ky'okweyita traffic officer, according to police spokesperson Lusoke, akugambye endowooza sooka ogisuule mu kasasiro oleke traffic egende maaso n'okubanga ekola omulimu gw'okulungamya ebidduka. My question goes to Afande. Police is there to regulate and even to hand us as Ugandans in each and every situation. Are you ready enough to follow roadmap ya Electoral Commission Uganda? And are you ready? Do you have enough officers on those roads abanasobola okuguidinga traffic rules? Oba weetaagawo ka assistance akamuntu wa bulijjo? Here in Kampala, the capital city of Uganda, several times we have seen so many individuals nga bajja ku kkubo ne batandika okuyambako officers in uniforms. Bakikola out of love, and bakikola because it's the right thing to do in the right time, not because nti officers ababadde ku duty babadde tebamanyi kikyakola, but besanga mu kaseera nga batono. Uganda erimu omuwendo gw'abantu millions 45 eziri confirmed by UBOS, naye Uganda teweza miwendo gy'abasirikale namba 10,000 out of 45 millions of people. Am I making sense? Bannansi ekibalo kiraga nti tuli omuwendo gw'abantu 45 millions 45, ne ku millions 45 tekuwerako basirikale 10,000. Ekinene nnyo tuli 67,000 kwabo nga kwe kuli ejje lya SFC, UPDF, traffic n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Public rally emu abantu nga bali well excited, babuganye essanyu. Buli muntu bw'aba asanyuka tebamubuulira butya bwakuseka, and every person bw'aba anyiize tomubuulira alina kuhandolinga atya obusungu bwe. Out of love, omwana omu bw'ava ku mmotoka gy'alaba nti yeekulembedde n'abeera in good terms to assist help eri police officer wa traffic, is that still a crime? Afande,
otulambiseewo bulungi awo enenkulu ngo kwoyita ng'ogende waka bagiyita bati eye Kasubi no from Buganda is it luguudo baluyita batyolo Lubaga road yes no Lubaga road luli oludda Kasubi eno ludda Lugala Namirembe road enkulu amasanganza aga Namirembe road yago. Have you ever taken time afande noyita okonola abantu ba bulijjo be bayamba ku basirikale aba traffic Salama Road Junction waliwo tutekadde buli lwaggulo obadde okimanyi nti waliwo n'omuntu wa bulijjo almost yafuuka nga officer ng'ava ku stage ya taxi naye nga yagezaako conductinga traffic engeri gy'alina okutambulamu ng'ate omuntu oyo ali well known by those officers ababeera ku duty aba traffic. Always allow people to exercise their freedom freely. Tetulina kye tufiirwa fe abakuuma ddembe naffe abayina okukuumibwa abakuuma ddembe. Njogere ku nsonga kyafande gyakonyeekaawo. You will be embarrassed kyojja kuswazibwa singa onaagenda mu kifo nga toyitiddwa. Yes. Naye mitendera ki gy'otaddewo omuntu okuyitibwa? Ako kakulu. You will be embarrassed. Ojja kuswazibwa. Okujja ku mukolo gwe batakuyiseeko. Let's assume there is a church mu division yemu. Church eyo neetegeka omukolo. Omukolo ogwo nga abantu bandyagadde okugwetabamu. Naye ekkanisa negamba nti omukolo mulamba. Church is a community thing. Kintu kya community. Ku mukolo gwa church ogwo mulamba. Eyagalako justi. Chairman wa kukyalo n'abakyala pozi n'abatuuze basatu. Nenga bulijjo church eyo si yesaba. Ne ku nkomerero ya Sunday ng'omukolo guno gwe tulimu guwedde church gwe yategese. Church yeetaaga ekimu eky'ekkumi okuva mu bantu b'ekyala babadde bakuŋŋaana okusabira mu kkanisa eyo oba mu church eyo. Church eba yakola ekimala to invite ba guests. Kabeera kaze kabi abantu bulijjo abasabira mu church eyo okujja ku mukolo balabe what is going on ku church yawe ku mukolo ogwategekeddwa. Beguba ng'omukolo tegwabadde gw'abafaaza bokka. Eggwanga Uganda bwe liba nga liyingidde politics. Who are the biggest stakeholders in this country? We, the citizens. Fe bannansi. You have blocked us to access the National Talent Center. Do you expect as Uganda, do you expect us to accept whatever results is out of those that talent center? Already mutu blockings. You have given us limited access to access the National Talent Center. How many journalists have submitted their requests or covering emikolo egyo? And how many of those are submitting them accepting the requests zaabwe? Yes, I tried to ofuna accreditation yeyo divorce yak tries and others waliwo aba approving idwa, and not all journalists that will be there. Kubanga the space, we have to create the space for the nominees. Ne waliwo ebintu ebimu nga tuyina okukkiriza bibeere nga bwe biri ku lw'obulungi bwa results ze tusuubira okuva mu kiba kiriwo. So afande kyekyo kye yagambye okujjukizaako public bagiyita batya Constitution Act yali ejje nkusomedde ya 2029 erina chapters 16. Bufuna obudde osobola okugenda n'osoma eddembe lyo mu chapters n'omanya wawo olina okusula n'omanya poliisi bw'eba ekutte kiki ky'osobola okuginnyonnyola ku tteeka oba ku ssemateeka kyakola ki.
kyagamba bera munansi aina idea ku mateeka kubanga etteeka muzibe lyo bwe liba likutte liba likutaddeko empingu obutamanya tebukola ki tebukugisaako musango ate nga bw'oba omanyeera omusango tebagukuggyako mbula okuba waguzizza okola ki omanyi. Look for that article ojja kuba ombuulira byonaazuula. Omukutu baguyita Vicky exclusive. Amanya nze Vicky mbere bulungi tusinkane mukaddako mweraba.